Akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki National Resistance Movement kayingidde olunaku olwokubiri akasunsula abeegwanyiza okukakwatira bendera mu kalulu akajja. Abamu ku basunsuddwa olwaleero kubaddeko baminisita okuli ow'ebyensimbi Matya Kasaija, owa President Mary Babalanda, ow'enguudo Musa Echweru, minisita w'ebyobulamu ebisookerwako Margaret Muhanga n'abalala. Bannakibiina abamu oluvannyuma lw'okusunsulwa basabye akakiiko k'ebyokulonda mu NRM okuba abeerufu nga bategeka akamyufu. Nga abesimbyewo tugenda kubeera ku mudaala gwe gumu nga twogerera abantu nga batubuuza kano na kali nga tubaddamu abantu basobole okulonda nga bamaze okuwulira ensonga oba engeri gye twogeramu. Basabye akakiiko okuwanduukulula bonna abasangibwa nga beenyigidde mu vyo kubanga kivumaganya ekibiina. Abantu ng'abo tebasaanye kubeera mu pate yaffe kubanga bawa ekifaananyi ekibi eri pate. Njagala kusaba ne pate yange NRM ku luno okulaba nti tebatira muntu yenna ku liiso eyeenyigidde mu bikolwa ebyo by'okukuba abantu, abamu bawamba n'abantu okubabuzaawo n'ebintu weebityo. Bano basaba lijesita y'ekibiina yebeegobererwa kye bagamba nti kyakutangira abatali bannakibiina okwenyigira mu kulonda. Bajja ne baregistinga village pa village buli omu ate ne bakomawo ne badisplayinga abantu ne baddayo ne bacekinga amanya gaabwe mu register. Abo abantu ababeereyo nga tebagala kwewandisa be baleeta ebizibu bwe tutuuka kuba kalulu ne bagamba register tugijemu tukozese obupapula oba tukozese notebooks ebyo bijja kuleeta violence and messing up of election does not start with the electoral commission. It starts with the candidates who want to win hook or crook. So we urge them to actually know that in an electoral process there will be a loser and a winner. Akuli akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tango Doi ategeezezza nga batannafuna kusoomooza kwonna mu kusunsula kuno. Day one had a problem of everyone wanting to come with a load of people, a bus load of supporters. But day two has been so smooth. The 3 people wanted are the ones they are carrying here. So far, we are doing well. This is a fair process. Oluvannyuma lw'okusunsula akamyufu ka NRM ku mutendera gw'ababaka ba Parliament kasuubirwa okubaawo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja.